butuufu bw'ensonga era na buli mukkiriza yenna afeeyo nnyo okuva mu nsi ku musange ng'ali mu abo abajeemulukukidde amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'atugamba Allah nti abanga abakkiriza mutye Allah ate mubeere banjulukufu, mubeere abantu abeesimbu mu mbeera zammwe zonna na kusingira ddala mu bigambo. N'atukomekkereza ng'atutegeeza Allah waffe nti oyo anaava mu nsi n'asisinkana Allah we ng'ali mu abo abaali abawulize eri amateeka ge mu bulamu bw'ensi ajja kuba awangudde oluwangula olunene. Ebigambo ebisinga okubeera ebituufu bigambo bya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, era n'obuluŋŋamu obusinga okuba obuluŋŋamu obulungi bwe buluŋŋamu bwa Mukama waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baddu ba Allah abakkiriza, mu biseera bye tulina ebifunda, saba mukkirize twogere ku nnaku ze tulimu akakyo kano. Tekiri mu kubuusabuusa nti mwenna gye muyita mukiraba bulungi era kibeeyoleka bulungi. Tuli mu bikujjuko ebimalako omwaka, tuli mu bikujjuko ebimalako omwaka. Omulamwa gwaffe ennaku zino si zaffe. Baddu ba Allah abakkiriza, ennaku zino si zaffe. Olunaku olwa 25 na 26 n'olunaku olusooka mu mwaka, ezo zonna ennaku si zaffe nga ffe abasiraamu. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yagenda e Madiina yasanga Abayudaaya kuba baali Madiina nga bangi okusinga e Makka. Yabasanga balina ennaku ze bakuza nga bwe kiri ku shu'ubul alam. Abantu bonna mu nsi buli babaako we bakuŋŋaanira ala usus kabaliya ala usus wataniya umamiya, nga bali mu ggwanga nga lino Uganda, bali mu bika byabwe, baddugavu, Baganda, Bakyoli oba abalala, bateekeddwa okubanga mu mbeera zaabwe balina ennaku ze bajjukira n'ennaku ze bajaganya. Bwe kyali e Madiina, omubaka sallallahu alayhi wa sallam yabasanga nga balina ennaku ze bakuza. Lumu yabasanga sallallahu alayhi wa sallam ennaku ze bakuza nga balina olunaku lwe basiiba. Bwe yababuuza bamutegeeza nti olunaku luno mwattu Katonda yawonya Mukama waffe Musa alayhi salam ng'amuwonya ku mulabe we Firaun, era olunaku olwo mwattu tulusiiba okwebaza Katonda. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama n'akinyweza n'agaa nti nahnu awla bi Musa minkum, ffe tusinga okuba ab'enkizo ku Musa okusinga mmwe. N'alusiiba sallallahu alayhi wa sallama, era n'alagira ne basahaba ne babeera nga balusiiba ebiseera ebyaddako. Kyo kitegeeza nti abantu abo baali balina yidi zaabwe. Olunaku olwo lwali lunaku ku sayidi yaabwe, n'abalala baali balina ennaku. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam mu bimu ku bye yanukula n'abantu abo yabagamba nti wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abdalakum, abakyusirizzaamu mu nnaku zonna ze mulina ze musanyukirako, abakyusirizzaamu ennaku 2, abakyusirizzaamu yidi ey'okusiibulukuka ne yidi ey'okusala ebisolo. Ezo ze yidi baddu ba Allah ez'omwaka ezimanyikiddwa mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Tulina ennaku endala mu Busiraamu enkulu, naye ennaku ezo tezaayitibwa ayad olw'embeera endala, ng'olunaku lwa Arafa lunaku lukulu, naye olunaku olwo ekiruganyisa okuluyita yidi kuba nti tuba tusiibye. Ate mu bimu ku bikolebwa ku yidi mubaamu okukola ki? Mubaamu okulya. Kale kye twagala okubategeeza baddu ba Allah abakkiriza mu budde obufundafunda, ennaku zino si zaffe. Omusiraamu ayina ennaku ezize eziyitibwa yidi.
ennaku ezo zeeyoleka bulungi mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga lwe lunaku olwa Idi al-Fitri, Idi ey'okusibulukuka, n'olunaku olwa Idi al-Adha, Idi ey'okusala ebiki, Idi ey'okusala ebisolo. Wa maazalika tuteekeddwa baddu ba Allah ng'era tukumaakumibwa eddiini yaffe ey'ekitiibwa okubeera ng'ennaku ezo ezitali zaffe tuziwa ekitiibwa, ate n'okunoonyaamu emigaso egiyinza okudda gye tuli. Tuziwa ekitiibwa tekitegeeza nti tuzikkiririzaamu obukulu bwazo. Ekintu okukiwa ekitiibwa osobola okukirekera bannyini kyo n'olabika nti tobanakuwaza mu nnaku zaabwe, n'olabika nti tobaako mbeera yonna gy'oteekawo eyinza kubalemesa kubeera nti bagenda mu maaso n'ekikolwa ekyo. Wa maazalika toli nabo mu bikujjuko byabwe. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeerawo nga n'abantu abo balina ennaku zaabwe. Qur'an ey'ekitiibwa etulambika bulungi enkolagana yaffe n'abaddu mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. Ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an ey'ekitiibwa yakirambika lunye nga asaasun wa mabda, n'atugamba ffe abakkiriza abasiraamu mu surati al-Baqara, la ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Toyina, Allah takulekeddeewo mukisa gwonna kubanga obaako omuntu yenna gw'okaka okubeera omusiraamu. Allah takulekeddeewo mukisa, Allah ye muluŋŋamya. Gwe kyolina okukola ng'omusiraamu kuteekawo nsonga ziraga muntu bulungi bwa ddiini yaffe ey'obusiraamu, naye okumukaka, okumuwaliriza olw'obuyinza bw'omulinako, baddu ba Allah, ekyo kikontana n'enzikiriza yaffe ey'obuyisiraamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yawangaala n'abatali basiraamu, hatta ne mu famire ye makage sallallahu alaihi wasallama waliwo twakimanyako nti waliwo omwana omulenzi yali abeera n'omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'amuweereza. Wa maadhalika nga omwana omulenzi oyo ali ku ddiini ye, omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'asigaza kyakumutegeeza busiraamu, eky'okumuluŋŋamya n'akirekera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era woba ojjukira bulungi ye hadith eyogera ku mwana omulenzi eyalwala, omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agenda okumulambula. Bwe yatuukayo sallallahu alaihi wasallam yatwala omukisa ogwo okubanga ajjukiza omwana ono nti qul la ilaha illa Allah, beera ng'otongoza Allah tabaraka wa ta'ala. Yatula ku ssaawa eno ey'olwaliro mu bulwadde buno bw'olimu, oba oli awo oyinza obutadde mabega. Naye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okuwa omwana omulenzi ono ekigambo kino la ilaha illa Allah, oluvannyuma lw'okuguluba naye n'oluvannyuma lw'okuba kubunkenke olw'okuba nti kitaawe waali, omubaka sallallahu alaihi wasallama yasanyuka olw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala ataasizza omwana omulenzi ono okubeera nga awona omuliro. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yawangaala n'abatali basiraamu mu ba ahli al-kitaabi ne ba mushrikiin, naye yakozesa amakubo gonna okulabika nti abamatiza okutegeera eddiini yaffe, nga ihtikaaku oba obukuubagano bwe tusuubira okuba nti bwaliwo bwali mu mbeera ndala yakubeera nti batulemesa okubeera nga naffe tukola eddiini yaffe. Awo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eziri mu surat al-Mumtahina, owekitiibwa Allah wagambira nti la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin, aya namba 8 ne namba 9 surat al-Mumtahina. Yagamba owekitiibwa Allah nti tatugaana ngaffe abasiraamu okubeera nga tubeera benkanya n'okubeera abantu balamu eri abo abatali ba ddiini yaffe, idha lam, bwe babanga tebatukozeeko bulumbaganyi bwonna mu ddiini yaffe. La yanhaakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin
walam yukhrijukum min diyarikum. Allah tabagaana kukolagana nabo bwe babanga tebatulwanyisiza mu ddiini yaffe. Obukuubagano obwaliwo wakati w'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abatali basiraamu bwali mu kuba nti baamulwanyisa sallallahu alayhi wasallam mu mbeera ey'ekyama ne mu mbeera ey'omuki ey'olwatu. Obulabe bwabwe oba obukyayi bwabwe ne babujjayo ne babwoleka ensi yonna neekola ki? Awo obukuubagano bwe bwatandikira. Naye bidayatan tewaaliwo mbeera yonna omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam we yali ayingirira mu bukuubagano n'abantu bano, ng'ensonga emuyingiza mu bukuubagano ku lw'okuba nti baali baawudde eddiini. Kale ffe wano we tubategeereza tibaddu ba Allah mu bimu ku bitukakatako nga ffe abasiraamu mu nnaku zino ezitali zaffe, awala ekisooka kubeera nga tuziwa ekitiibwa. Ekitiibwa ekyo tekitegeeza zikkiririzaamu, wabula abazikkiririzaamu bawe emirembe gyabwe, tobayingirira hatta ne mu ssanyu lyabwe, emikolo gyabwe, kubanga balina emikolo gye bakola, balina ebikujjuko hatta ebyawukana n'enzikiriza yaabwe, kubanga bejja neyaabwe eri ku nsi. Baleke bagende mu bidongo, baleke bagende basule ku mazzi ku nnyanja, baleke balye, kubanga essanyu lyabwe liriwa? Obutabayingirira mu ekyo kye bakola ki? Abantu abo baleke. Wama dhalika, nga bwonoonya engeri gy'oyinza okutuusa message yonna gy'osobodde okugibatuusaako nti bannange waliyo ekiyitibwa obusiraamu era bwe buti bwe bulambika. Mu bimu ku bye tukola bye tuyinza okuyitamu mu kubeera nti tusikiriza abantu bano okubalaga obulungi bw'eddiini yaffe, ddiini yaffe busiraamu, okwogera nabo obulungi, okwogera nabo obulungi, okubalaga, okusuubula nabo. Kuba kati essaawa zino baddu ba Allah bakkiriza obagaana, abantu bonna abali mu kibuga Kampala essaawa zino mpiseeko ku kkubo nga nejjaamu tannabakwata, kubanga abali mu bizimbe bali bize batunda ki? Batunda ngoye. Si kya mu busiraamu gwe omusiraamu okugamba nti ku lw'okuba eno idi ya Christmas ayadi kufuriya okeere ku makya okugalewo edduuka ogambe nti sigenda baguza ngoye, kubanga engoye zengenda okubaguza bagenda kuzambala, bagenda kukola ki? Bagenda kusaba. Sheikh agambye okujooga Allah. Okiraba nti engoye zengenda okubaguza bagenda kuzambala, bagenda kusaba. Kale gwe nookera ku makya n'okola ki? N'oggalawo. So nga engoye z'obaguza zisobola okwambalwa watali ekyo. Ate bw'onaaba tobaguzizza, omulala ajja kukola ki? Omulala ajja kubaguza. Ate naawe osigale nga ssente okola ki? Osigale nga osaaliddwa. Kale ggulawo edduuka, bw'ebanga sizoni ya kutunda ngoye, baddu ba Allah mutunde ki? Mutunde engoye. Bw'oba otunda ngatto, sizoni ezze ya Krismasi, lunaku si lw'abasiraamu, lunaku lw'abantu sibakkiriza nnyo, naye omukisa guzze obeere ng'otunda byokola ki? Okuleka ekintu kyokka ekyeyambisibwa mu nzikiriza yaabwe nga kyolowooza nga Christmas tree. Kakati gwe omusiraamu toyina nsonga lwaki osuubula Christmas tree. Toyina nsonga. Okiraba? Toyina nsonga lwaki osuubula bamwita Father Christmas. Oyo gwe nalabye atambulira ku kimotoka. Toyina nsonga lwaki otunda Father Christmas. Toyina nsonga lwaki otunda Rosary. Omusala gwe bateeka mu ki? Kuba kati nkakasa era abagitunda bakola ki? Batunda essaawa zino. Naye gwe omusiraamu ne bw'okizuula nti emisaalaba mwemuli essente essaawa zino tokkirizibwa kukola ki? Naye olugoye lutunde. Naddala olugoye olulungi olutasaasaanya bwonoonefu, lutunde, lumuguze. Ate beera wakisanga omukola ki?
beera wakisanga omuguza nenkyasobola okukola ki amanye nti abasiraamu mwattu bantu baki bantu balungi bw'otaamuguze omulala ajja mukola ki ogenda okwekanga ng'edduuka ly'obadde olina mu kizimbe nalyo balikoze eki balitutte nga ne Kampala omuvuddemu ng'ozzeeyo mu kyalo nga ne mu kyalo ofunzeeyo baddu ba Allah ensonga eyo nkulu mu migaso gye tuyinza okufuna mu nnaku zino tutunde ku bye tukola ki tutunde ku bye tulina tekiriimu bwa haraamu bwonna eyo yengeri gye tuyinza okuba abenkanya ffe abasiraamu ne tuba benkanya n'abantu abo bo nga batunda engoye zaffe nyina mukwano gwange eyo wansi mu kizimbe Joseph atunda engoye zaffe z'abasiraamu n'amakanzu agatunda bwe yagenda ebuwalabu okusoma ye yali agenze kusoma birala n'alaba nga asobola okukola bizinesi ekiraba oluganda kakati gwe oli awo muddu wa Allah ogayadde toyagala kunoonya ssente mu sizoni eno kintu si kya bwenkanya ssente tukole ki omubaka sallallahu alaihi wasallama okusukka ku ekyo omukyala yamutonera ekirabo sallallahu alaihi wasallam yamutonera ekiki ekirabo mukyala nga si musiraamu ekirabo ekyo n'akikkiriza sallallahu alaihi wasallam ekirabo ekyo yakifunamuko yakisangamu obuzibu naye nga fi bidayatil amru yakikola ki yakikkiriza kyala yagenda n'akwata embuzi oba ekifaanana embuzi ng'endiga n'asala n'alagira ne basala ne batandika okugikola ki okugiwujja neerabika bulungi eyo yemu ku ngeri gy'oyinza okwanirizaamu omugenyi baddu ba Allah okumuyita ku kijjulo bantu abamu bakola ebijjulo naye nga tebafuddeeyo kyafumba kinanyoomera omugenyi oba tekikole ki oba tekimuwoomere naye omukyalo oyo yali wakisa yali muntu mulamu n'aloonya ekyokulya ekiyinza okuwoomera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye ekyokulya n'akiteekamu obutwa omubaka yakikkiriza naye engeri gyali nti nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yamutegeeza nti ekyokulya kyagenda okulya kirimu ki naye nga fi bidayatil amru omubaka yakola ki yakkiriza kati mu ngeri gye tuyinza okuba abenkanya n'abatali basiraamu kwe kubeera nti tukkiriza bye batuwa tukkiriza bye bakola ki obuzibu bwe buli nti ffe ne bannayiba baffe tugenda ne twekyawa bannayiba baffe abatali basiraamu ne twebulako mu mwaka mulamba buli muntu n'alabika eri munne ennaku mmeka ennaku 2 Krismansi ng'akuweereza ekifi ky'enkoko naawe kuyidi ng'omuweereza akasefuliya k'omuceere mu mwaka gwonna aho ke kamugo baddu ba Allah ke kaki ke kamugo naye atali musiraamu bwe kibanga mu mbeera ze bw'afumba emmere akuwa ne ku Krismansi bw'afumba akola ki akuwe togaana obuzibu bujira nti ayagala kuwa ku Krismansi naawe oyagala muwa kuki naawe oyagala muwa ku yidi ate ffe wano mu kalice yaffe oba wano ffe mu Uganda we tuwangaalira ffe tetulina bisolo bisalibwa lwa Krismansi okuleka nga mbizi ate situgiri omwaka gwonna oba mwali mukirowoozezaako wano tewaliwo kisolo kibagana kino bakisala ku Krismansi weekiri ng'oggyeko embizi pig ebisolo byonna bisalwa mu nnaku endala kati abasiraamu ffe tusinga mu bizinesi y'okusala biki ebisolo n'okutunda ennyama tekirimu kubuusabuusa nti ku Krismansi tugenda kukola nnyo kati leka kuddira nnyama eyo ate g'ogiyita ennyama yaki ya Krismansi kuba si ya Krismansi nnyama eriibwa omwaka gwonna
tuli ffenna era abasiraamu be bagisaze era be bagitunze. Abantu wano bwe tumanyi abalina ebisalwa olw'eddiini yaabwe be bashiriku abasamize. Agamba omuntu nti ogenda kusala embuzi efaanana bweti, genda olete ente taliimu kkala ng'erina kkala emu. Awo be tumanyire basalira ki? Ekizibu we kiri ku mmere ya Krismasi nti era agigenda agikuwa kuki? Ku Krismasi. Talina lunaku lulala lwali agambye nti abaana bo bajje balyeko ewange. Okategedde muganda wange? Kati baddu ba Allah, omubaka sallallahu alaihi wasallam yatonerwa okuva mu batali basiraamu era nakkiriza ebikoze eki ebimuteneddwa. Era ne Najjashi y'omu ku baatonera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala, nakkiriza ebimutoneddwa. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu surat Al-Maida yatulambika bulungi nti wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahu. Yatugamba nti tusobola okulya ku mmere yaabwe, kiri halali ffe okulya ku mmere y'abantu abayitibwa ba ahli kitaabu. Emmere yaabwe ebafumba emmere tukola ki? Tulya. N'emmere yaffe tuba tugifumbe bakole ki? Balye. Kati leka kuggala mulyango ogwo ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yakola ki? Yaguggala. Ennaku zino tugambye si zaffe, naye tulina bye tuyinza okukoleramu mu nnaku zino ne tuvaamu nga tuli bawanguzi. Mu bimu bye tuyinza okukola kwe kuggyayo obulungi bw'obuki? Obulungi bw'obusiraamu n'obulungi bw'eddiini yaffe. Tolerance. Kiraba Oluganda? Bimu bye tuyinza okufuna okubayisa obulungi mu nnaku zaabwe zino, okuziwa ekitiibwa ekitategeeza kuzikkiririzaamu. Abamanyi bonna abayogera ku nsonga eyo ekigambo kyabwe kitegeerekeka mu kanyomera ako nti bw'oyingirira ennaku zino eza Krismasi, ennaku za Easter, ennaku ezo lusooka omwaka, n'oziyingira ng'oyina i'tiqaad, ng'oyina enzikiriza, okiraba nti ennaku zino mwattu nkulu. Okiraba ekyo omukisiraamu tayingira nakyo mu nnaku zino. Abula omusiraamu kyayingira nakyo mu nnaku zino bunkenke. Oba kategedde obunkenke bwe buliwa nti waliwo abagamba nti walada Allah, Allah akoze eki? Azadde. Kikireeta obunkenke mu kifo ky'omuki? Ky'omukkiriza. Naaba ng'alina okutya olw'ekyo ekyogeddwa kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ate mu kaseera kamu n'asigala n'essuubi nti embeera eriwo nsobola okugivaamu nga ndi muwanguzi. Okulaga ekifaananyi ky'obusiraamu, kulaga nti obusiraamu bulungi, okujjukiza abaddu ebikwatagana katugeze ku mbeera eriwo kwa Isa ibn Maryam. Era ffe wano kye tukola baddu ba Allah namuŋŋoona, tukola emisomo gyaffe buli nnaku z'omwezi 25 ne tuleeta basheekh ne batunnyonnyola ffenna wamu ekituufu ekyaliwo kyekiriwa. Kubanga owekitiibwa Allah yayogera ku Isa ibn Maryam kumpi buli kamu akakwatagana ku Isa ibn Maryam owekitiibwa Allah yakwogera muki? Mu Qur'an. Era ye nabbi yekka Allah gwe yayogerako mukanaga nti dhalika Isa ibn Maryam. Obyo byenjogedde bwatyo Isa bwakola ki? Bwatyo bwafaanana. Ebimwogerwako ebyo tali ebyo si biki? Si bituufu. Kati omuntu we wayingira mu nnaku zino obunkenke obwo oba nabwo oyingira ne akiida yo nga nywevu, ng'okimanyidde ddala gwe omusiraamu nti toyinza kufuna kya bbeeyi mu nsi kisinga la ilaha illa Allah. Ekyo kikulu nnyo. Kati bw'omala okukitegeera obukulu bwakyo n'oyingira nakyo mu nnaku zino, n'oyingira n'obunkenke obwo, zeeni ofuna essuubi. Ofuna ki? Ofuna essuubi ngeri ki gy'oyinza okuva mu nnaku zino zirimu obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ate n'ozivaamu ng'oli muki? Ng'oli muwanguzi. Kubanga
osobola okuzivaamu ng'ate ofunye obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wekitiibwa Allah atugambye wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, emmere yaabwe mukkirizibwa okukola ki? Okugiryako. Wa ta'amukum hillun lahum, n'emmere yaabwe munnange nabo emmere yammwe nabo bakkirizibwa okukola ki? Kababa abakyala baabwe abaana abawala mubo mukkirizibwa bulungi okubeera nga mubawasa singa mubanga mumaze okutuukiriza ki? Ebirala ebyetaagisa ku nsonga eyo, ng'okulaba obulungi bwabwe, obulungi mu mpisa kikulu nnyo, kubanga Allah yagaa nti muhsinina ghayra musafihina wala mutakhidhi akhdan. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yakolagana n'abatali basiraamu. Dr. Ahmad Shalabi agamba nti okukolagana kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abatali basiraamu lam yakun ajizan, tekwali kulemererwa, nti abasiraamu abaaliwo baali balemereddwa okukolagana naye kyava okukolagana n'abatali baki? N'abatali basiraamu. Oba mukategedde? Kati nga mukyafaayo oba mu hadith oba mu kissa eraga nti yayina omuyudaaya gwe yakolagana naye ng'atunda ŋŋano, n'amuwola eŋŋano sallallahu alayhi wasallam, n'akolerawo ne ibaada ey'omusingo, kuba omusingo kya mu busiraamu farihanun makbuda, oyina omuntu gwogenda okwewolako oba gwogenda okuwola okumusaba omusingo, ekyo kya mu busiraamu. Ekitiibwa Allah yakitukubiriza. Kategerekese kati omubaka n'akola ne ibaada y'omusingo, n'aleeta dir'a ye n'agiteresa omusajja ono okutuusa ng'aleese ki? Bye yali atutte. Sheekh ono atugamba nti hatha lam yakun ajiza min ashabihi, tewaaliwo kulemererwa mu basahaba ba Mutuma abaali balina essente nti baali baganye okumuwa byayagala. Idh kana minhumul musirun, naga nti kubanga jjukira mubo mu basahaba abo mwalimu abagagga. Mu katale ba Abdurrahman ibn Auf baaliyo, ba Uthman ibn Affan, ate nga basuubuzi banene, naye n'asalawo agende ewoyo omusajja atali musiraamu ta'aliman wa irshadan, ng'agezaako okutuyigiriza sallallahu alayhi wasallam omusiraamu engeri gy'ayinza okukolaganamu n'abantu abatali baki? Abatali basiraamu. Abatali basiraamu ng'oggyeko ekyo, omubaka sallallahu alayhi wasallam yabasaasira n'abasonyiwa n'okubasonyiwa ebimu ku byali wakati we nabo. Oba kategeerekese, okubasaasira n'okubasonyiwa ku bimu ku byali wakati waabwe naye sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kino kyeyoleka bulungi mu kyafaayo kya Fatihi Makka, ti omubaka sallallahu alayhi wasallam yagobwa e Makka, ng'ate Makka yali ayagalayo. Abaamugoba e Makka bwe yali akomawo e Makka, abamu ku bo yabasangawo sallallahu alayhi wasallam. Abaatwala emmaali ye, emmaali y'abasahaba be, bonna abasinga obungi yabasangawo sallallahu alayhi wasallam. Gattako abaamulumba e Madiina mu nsisinkano ezaawera, okutandikira ddala kabla ghazwat Badri al-Kubra, waliwo entalo entonotono ezaaliwaawo, Badri alyoka atuuke. Kati tambulira ddala ogende paka oyise ku ghazwatul Khandaki olwaliwo mu mwaka ogwokutaano ba'da al-hijra. Sallallahu alayhi wasallam yakomawo e Makka, abo bonna nga bakola ki? Fakana bainahu wa bainahum, wakati we n'abantu abaali bamulwanyisa waaliwo madhalimu, waaliwo embeera ey'okunyigiriza n'embeera ey'okukumpanya. Asajja nga Suhaib ar-Rumi yayina emmaali, yali musajja musuubuzi nga mututumufu mu Makka,
bwe yali afuluma e Makka abasajja baamutulugunya okutuusa nga abawadde buli kimu kye yali alina alyoka atuuka e Madiina nga talina kyakola ki nga alina kutandikira ku zero ekyafaayo mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alyoka amugaa nti rabiha albayu aba Yahya kino gwafunyemu naye omubaka bwe yatuuka e Makka sallallahu alaihi wasallam abantu bano Allah amaze okubamuwaako obusobozi ayina amaanyi agayinza okubajjawo ayina amaanyi agayinza okubawolerako eggwanga ababuuza nti abange ya ma'shara Quraish ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum mulowooza embeera nga bwefaanana kati ngenda kubakola ki nyinza kukola ki kubanga obusobozi yali amaze obukola ki okubufuna sallallahu alaihi wasallam singa ebintu bino byali byampaka yali asobola okubaga nti musiramuke muwone yali asobola okubagamba nti musiramuke mukole ki muwone naye ababuuza mulowooza nyinza bakolera ki akhun karim bamugaa nti tukusuubiramu kirungi kubanga oli waawano oli muganda waffe ibnu akhin karim ate oli mutabani wa muganda waffe omulungi omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abagaa nti idhabu fa antum attulaqa mugende mbasonyiye n'abasonyiwa sallallahu alaihi wasallama n'ebikolwa byabwe ebikyamu n'embeera zaabwe nga bwe bazze yali asobola okubajjako fida yali asobola okubajjako ki ng'okwegula bangi mubo bagenda e Madiina omubaka sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ne babawamba ne babeera mu bawambe b'e Madiina nga balina kwegula okubata nga mubo mulimu n'Abbas Abul Fadl Abbas radiyallahu ta'ala anhu yali alina okukola ki y'omu ku baali balina okwegula nabano yali asobola okubaga nti abange mwegule buli muntu yeenunule leeta enfalaasi 5 tukutokole ki obusiraamu buzeetaga kuba ekyo Allah yakibaga mu surati Muhammad fa imma mannan ba'du wa imma fida yali asobola okubaga nti buli muntu yeenunule abeeko kyawaayo yeegule akole ki ateebwe niye abagamba idhabu fa antum attulaqa mugende mbasonyiye ekyali kiraga tolerance ekyali kiraga obuntu bulamu obw'eddiini yaffe obw'ekika ekyawaggulu ennyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bwe yayolesa kyenno kiraga nti mu bimu ku bye tulina okuba nabyo mu mbeera zaffe nga tuwangaala nabo mwattu okubasonyiwanga n'okubasaasira nga ne mu kye tuyinza okubasaasirako ekisinga okuba ekinene kyekyokuba nti owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tannaba kubawa hidaaya kubanga ekyo baddu ba Allah bakkiriza kyekisinga okubeera ekyebbeeyi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugaana yatwewaza okubeera nga tubanakuwaza kyajja okuva kuye nga man adha dhimmiyan fa ana khasmuhu wa man kuntu khasmuhu khasamtuhu yawma alqiyama yaga nti omuntu yenna anakuwaza omuntu oyo jukira bino ebigambo abyogera min muntalaqi alquwati wannufuz abyogera sallallahu alaihi wasallam ng'alina obuyinza n'obusobozi ng'obusiraamu bwe bufuga okategedde obusiraamu bwe bufuga omuntu zimmiyu yayitibwa omuntu atali musiraamu ng'ali wansi w'obukulembeze bw'obusiraamu kati omubaka sallallahu alaihi wasallam atendeka basahaba be bonna abanajja oluvannyuma lwe abaga nti abange mujja kukulembera Makka ono mujja kukulembera Madiina naye nga wansi wammwe waliwo abatali baki basiraamu waliwo omusiraamu ayinza okulinnya imaani agezeeko okunyigiriza atali muki agezeeko okunyigiriza atali musiraamu okiraba kati
kati omubaka n'abanga kyakibeewaza naga nti man adha dhimmiyan omuntu yenna anakuwaza omuntu oyo fa ana khasmuhu nze ngenda okuyimirira ku saidi y'omuntu oyo okubeera nga tumuggyako hakki ye okubeera nga amusasula waman khasamtuhu yauma alqiyama ate omuntu gwe naayimirira ku saidi endala mba nnyina omuwangula yauma alqiyama wano tujjawo ekyo tujjawo nti muddu wa Allah omuntu oyo gwolaba atali musiraamu ayinza okuba talina minzaani y'amakulu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye bw'omutwala ekintu kye n'okitwala ku lw'empaka oba olidde haramu era ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akuvunaana kategedde man adha dhimmiyan fa ana khasmuhu aw intakasahu haqqahu oyinza okumuggyako ekintu kye bigayiri haqqin n'okimuggyako awatali mbeera y'amazima munnange oba okoze ekikolwa oba okoze omusango gwa naggomola mu ddiini yaffe eno ey'obuyisiraamu omubaka sallallahu alaihi wasallam teyakoma kubeera n'abantu bano bweru mu butale namayadini alqital mu battlefields gye yabeeranga sallallahu alaihi wasallam wabula waliwo obujulizi obulaga nti mwattu bayingirako ne muzikiti gwe sallallahu alaihi wasallam lumu yafuna abagenyi twambamanya mu byafaayo abayitibwa wafdi naswara najran abanaswara bakabona abaava mu kitundu ekiyitibwa najran bagenda okulambula omubaka Muhammadin bamukyalira sallallahu alaihi wasallam bagenza okwogera naye kyafaayo ekyo kimanyikiddwa nnyo kati abantu abo adkhalahum fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam yabaaniriza kyekisooka n'abayingiza mu muzikiti gwe sallallahu alaihi wasallam n'abaalira n'ekitambaala kye ne batuulako ekyo nno gwe oyinza obutakisobola yabaalira n'ekitambaala kye sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mu nnyaniriza eyali esinga okubeera ey'ekika ekyawaggulu ekisingako awo abantu abo baali balina akaseera we basinziza bakola ki akaseera we basinziza va ku bano ffe betutunuulira abeerabira eddiini yaabwe naye abantu abo balina ebiseera we basinziza ebiseera eby'enkizo ebiseera ebyo bw'otunula mu bitabo byabwe ojja kubisangamu kati baasituka nga akaseera ako kakoze eki akaseera ako katuuse ne bagenda ku sayidi ey'obugwanjuba babeere nga bayimirizaawo taraniimu zaabwe ne wabaawo omusiraamu ayagala okubagaana omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amugaana nti baleke bagende mu maaso naki n'okusinza kwabwe kono baddu ba Allah kiraga timwattu obusiraamu ddiini mwattu ya bwenkanya ddiini emanyi abantu abalala abatannaba kugitegeera ebamanyi era balina okulamula mu nnamula z'obuki bw'obusiraamu ennamula ey'obwenkanya baddu ba Allah ebigambo ebyo saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abitutegeeza ffenna mulamwa gubadde gugamba ennaku zino si zaffe wabula tuziwa ekitiibwa okuziwa ekitiibwa ekitategeeza kuzikkiririzaamu oba kumanya bukulu bwazo wabula okuziwa ekitiibwa okuzirekera bannyinizo bagende nazo mu maaso mu mirembe nga situbataataaganyiza ate nga bwe tunoonya omukisa muzo okuba nti tubaako obuwanguzi bwe tukola ki bwe tutuukako tubaako bye tufuna muzo ebitufuula ab'enkizo maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mpozi point eringa gye tuleseeyo mu bitufuula bimu ku bye tulina okukola mu nnaku zino okuyitiriza ennyo okusabbaha Allah subhanahu wa ta'ala
okuyisa ennyo Allah tabaraka wa ta'ala ku nnimi zaffe. Ekyo kituyamba mu mbeera za mirundi ng'esatu. Mulundi ogusooka embeera eriwo obutatwerabiza Allah, kuba bangi tuyinza okwerabira. Tukimanyi bulungi nti abantu bannaffe ab'enzikiriza eyo bayina ennyimba ze bakola ki? Bayina ennyimba ze bayimba. Kati ennyimba ezo basiraamu abasinga mwazikwata, era nkakasa wano nga twatandise okuba nti bane muzireeta amannya gaazo, bangi muwanika emikono noga nti oluyimba gundi yaluyimba, luyimba gundi, naye nga nnyimba za ddiini ku sayidi yaabwe. Era ennyimba ezo baziteekamu buli lunaku lukola ki? Bwe lutuuka, era kati zatandise dda zivuga buli wookola ki? Buli wooyita. Kati okuyitiriza okuyisa Allah tabaraka wa ta'ala ku nnimi zaffe mwattu kituzza ku Allah ne kitujja ku nnyimba ezo mwattu eziyinza okubeera ate ekikemo naddala ku bannaffe abalimu embeera z'omudigido. Waliwo omuddo nga Allah yamugezesa n'omuki nga bw'awulira ekidongo akyuka embeera. Kati beera nga weesiba ku adhkar ne tasbih, obeere ng'osabbaha Allah wo subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri nti ennaku zirimu obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati okusabbaha Allah subhanahu wa ta'ala, okumuyisa ku nnimi zaffe nga tumusuuta Allah n'okumuddiza ebitiibwa bye, mwattu kisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, ne tulabika nti ffe tuba tumusinzizza n'asiima Allah, ate mwattu mu kiseera nti abasinga obungi bakoze eki? Abasinga obungi boogedde ebigambo ebimujeemera. Kale subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, baddu ba Allah kigambo kikulu. Naye ekirala kye tuyinza okufunamu mu ebyo nti waliwo n'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bye yagamba nti olw'ebigambo ebyogerwa mu lunaku luno, ebitonde bya Allah biba bikambwe. Biba biki? Biba bikambwe. Takadu samawatu wal ardu yatafattaruna, aya bwegamba, aya eri mu surati Maryam. Eggulu n'ensi, ensozi ziyula okuyunguka, okiraba zive mu bifo byazo, eggulu liyula okweyuzaayuza, ensi eteme eminyanfa, okugamba nti Katonda akoze eki? Azadde. Kati bwe tugamba nti subhanallah, tuba tuzze ku sayidi y'ebitonde bya Allah ebyo subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Waliwo ebitonde bya Allah ebimutendereza Allah nga biyita mu tasbih, bikambwe nnyo, binakuwavu nnyo olw'ekigambo ekyogeddwa kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kati buli tugamba nti subhanallah, tuba tubifaanana mu kumusabbahani, okumusabbaha Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah ebigambo ebyo sabo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abitutegeeze. Ebigambo ebyo ffenna tubitegeere, nga tera tubitegeerera kumu. Si bizibu bya kutegeera, byangu nnyo, naye ate era kyangu nnyo okubeera ng'obifuna bubi mu ddwa Allah. Naye kye tuyinza okusaba ow'ekitiibwa Allah waffe kwe kubeera nga azituyisaamu ennaku zino, tuziveemu nga tuli bawanguzi, nga tusiimiddwa Allah waffe subhanahu wa ta'ala, nga tatuli mu abo Allah ow'ekitiibwa babadde ng'asunguwalidde mu nnaku zino. Nja kubasaba bw'aba nga waliwo ayina kyabuuza mu bye tusomesezza, inshallah kibuuze. Bw'aba nga tewali, baddu ba Allah tugende mu adhan tusaale, inshallah tugende. Barakallahu fikum. Esebo. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji? Wa fi wa jazakumullahu khairan. Alayhi salatu wassalam.
basobola okukola ki okuyingirako mu masajidi ekisooka mu byonna kyolina okumanya muddu wa Allah nti ffe tuliwo kola ddiini era ddala ffe abasiraamu ffe tukola wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyatwetaagamu ffe situliwo kuyingira mu nufuusi z'abantu balala. Abantu abayitibwa abanaswara, abajju n'abakristaayo abaliwo kati be booli gino oba bano bakyupule, ekyo Allah yakimanyi. Ekyo Allah yakola ki? Ekyo Allah yakimanyi. Eka kugamba nti si beebo, okiraba kubanga n'abaaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammadin nabo si beebo booli gino. Oba kategedde naye Qur'an yakka ng'eboogerako. Kategerekese muddu wa Allah. Obujulizi ku ekyo nti surati Al-Maida ye sura yasembayo okukka mu Qur'an. Kategerekese surati Al-Maida ye sura yasembayo okukka mu Qur'an. Naye ku sura yeboogerako era ne aya zetwogeddeko ezimu ziri mu surati ki? Ziri mu surati Al-Maida ezogera ku bajju. Okiraba mukkirizibwa okulya ku mmere yaabwe nabo bakkirizibwa okulya ku yammwe, mukkirizibwa okuwasa abaana baabwe babanga abantu baana balungi. Okitegeera kati ebyo biri mu surati Al-Maida yasembayo okukka mu ki? Enzikiriza yaffe ku nzikiriza yaabwe erina bingi era nga Qur'an yebirambika. Kalegerekese ebikwata ku nzikiriza yaabwe fibyo tuteekeddwa okumanya Qur'an yekola ki? Qur'an yebitugamba, so sife tukola ki? Kati gwe ayagala okugamba nti abo si bebbo, ekyo gwakiyiiyizza. Naye ekyo Qur'an si yakola ki? Qur'an si yakitugamba. Qur'an yatugamba nti ekitabo kyabwe baakikwatamu. Qur'an yatugamba sitwayiya kiyiiye. Okitegeera seeka ekyo gamba nti ekitabo kyabwe baakikwatamu. Kigambo okukwatamu ndoza kirungi okukozesebwa. Kitegeerekeka baakikwatamu baliko bye baateeka baakikolamu amendments ne babaako bye boongeramu ne bakola ki? Ne bye bajjamu. Ekyo Qur'an yekitugamba. Era Qur'an yetugamba nti mwattu si bantu balungi abasinga obungi mu bo. Ekyo nekyo Qur'an yekola ki? Yekitugamba. Qur'an yetugamba, Qur'an yaffe yetugamba nti Abayudaaya baagamba Uzairu ibnullah, nti Uzairu mwana waani? Mwana wa Katonda. Uzairu mumanyi kyafayo kiri mu Qur'an ekikwata kuno ku Uzairu. Bamwewuunyisa ebyamagero ebyamuyitako baga nti oyo Uzairu mwana waani? Qur'an yekitugamba. Era Qur'an yetugamba nti Abakristaayo baagamba Isa mwana waani? Mwana wa Katonda. Qur'an yakola ki? Era Qur'an yetugamba nti kyebayogera kikyamu si kiki? Si kituufu. Qur'an yetugamba nti kyebagamba nti bamukomerera ku musaalaba nakyo si kiki? Si kiti. Ebyo na Qur'an yebikola ki? Kati tolinaawo chansi ya kuyiiya. Okiraba? Toyiiya nnyo. Ebigambo byonna byagala okuyiiya mu Qur'an bikola ki? Qur'an mwebiri. Wabula mu mbeera gye balimu eyo nekye tubamanyiiko ne Qur'an kyeboogeddeko kubayisa bulungi. Okategedde kubalaga ddiini yaffe nti yekola ki? Kubalaga nti ddiini yaffe yesinga obulungi era yesinga okuba ey'ekisa. Okiraba? Era yesoboka abantu bonna okugitambuliramu nga tewali afunye buki? Tewali afunye buzibu. Amma singa baba baliwo saawa zino ne basalawo okujjako mu muzikiti. Sheekh Magu okola otya? Mwekanze kabona akonkonye ku muzikiti ayingidde. Sekamwe tuyinza omukwatira emigo mu mugoba.
ayinza okuba azze kutoola shahada. Obuliza shekhe kyagambye, ayinza okuba azze kutoola shahada. Ate n'abatali basiraamu n'emizikiti muno bayingira, oba ne muno ndowooza simulabangamu nga zze. Naddala mu kaseera k'okunoonya obululu batera okujja mu mizikiti muno. Wangi imaamu yabagoba, naye si busiraamu bwe babagoba. Alhamdulillah, imaamu yakola ki? Yatunulamu nga tewaliiwo nnyo maslaha gakirimu, n'asalawo n'akola ki? N'abayimiriza. Naye nga si busiraamu bwe bwakola ki? Si busiraamu bwe bwabagoba. Okiraba oluganda kati obusiraamu diinu midiyaafu, diini eyaniriza. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yali ayaniriza. Ate kati ebintu by'amadiini bino we byatuuka baddu ba Allah byagenda ne bijjamu okuvuganya. Byagenda ne bijjamu okuvuganya. Nga naffe abasiraamu tulina okuyingira mu kuvuganya okwo, tuyirewo Allah omubiri. Tuyirewo Allah omubiri. Seeko obeeko kye weerekereza, ng'okyerekeza lwa nsonga egi, oyagala bagende nti abasiraamu bantu baki? Bantu balungi. Kyobula twali tusanyuse ku musajja gwe bagamba wa bodaboda yavuga General Katumba nga omusaayi gumuggwamu. Musajja omusiraamu era nitusanyuka ntuga omusiraamu yavuze jeno n'amutuusa mu ki? Agenda okuvayo ng'essiraamu musajja lirimba. Siri eryakikoze. Okitegeera oluganda kati byayingiramu okuvuganya. Naye singa kyali kituufu nti omusajja omusiraamu ono owa bodaboda ye yavuga General Katumba, ffenna twali tulongoosa emitima. Aga nti omusiraamu atuweesezza ekitiibwa. Wa kirabye niri avayo sajja nga lirimba, alhamdulillah, Allah akoleki. Kiraba oluganda kati bwe tutyo. Era mwe nnyini mwagalira ddala eddiini yabwe okubanga eri ku mwanjo. Nze nkakasa nti abali muno mwenna muli bannabyabufuzi era mulonda abatali basiraamu, naye omusiraamu bw'ayitamu osanyuka. Si bwe kiri? Osanyuka oga nti alhamdulillah, ono simanyi oba asaala naye erinnya lye yeyisima. Alhamdulillah akoleki? N'osanyuka mu mutima. Kiraba waliwo omusajja omu musiraamu, saba ekitiibwa Allah abeerenga ddala musiraamu ddala kituufu. Musajja baleeta mu medium nga baga nti empapula ez'obuyigirize tezikola ki? Kati ngaaga naye nze bwe nakyusa eddiini nenkyusa ekyo nempulira nga mwagadde. Kiraba naye ndaba nga gamba alungi, nga ndaba buli kimu kyakola kirungi olw'okuba nti yali si musiraamu n'akola ki? N'akyusa n'erinnya. Nga omusajja ono nga musajja mulungi. Kiraba bintu bino byayingiramu okuvuganya. Nze nkakasa kati mwe abasiraamu bangi abaliwa temutera kugendako Mmengo wa Kabaka Mwenda Mutebi. Naye ne mumala bukya nga Kabaka musiraamu. Allahu akbar. Kabaka musiraamu aliyo Emmengo eyo. Sheikh temuyinza kuva Kiguli, temuyinza kuva Mmengo. Mwenna ekibula mukikyusa wallahi ne mukitwala Emmengo. Lwaki? Kubanga obusiraamu bwammwe mubwagala. Mwagala bubenga bukaseera bwe bukola ki? Bwe buli waggulu bwe bulabika. Kati ebintu bino byajjamu okuvuganya. Okiraba? Naye kaakati tugende tufuna amawulire agataliiko nfuufu nti omusiraamu ku muzigo yayiye emmere y'atali musiraamu, naye yagenze okusaba omusajja mmere agiyiye kasasiro. Mawulire tulaba amawulire tujja kunakuwala kuba ojja kuba otuswazizza. Kitegedde? Ojja kuba otuswazizza. Kati bwe bityo bwe biri. Sheikh Abayudaaya n'Abanaswara abaliwo kati beebo oba si beebo, ekyo Allah teyakitugamba. Ekyo Allah teyakola ki? Tuba tugasse kigatte. Allah kyeyatugamba ku ddiini yaabwe mu Qur'ani mwekiri. Era mu ekyo kyeyatugamba era n'atulambika nti mubayise buki? Bulungi. La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid-din. Sheikh barakallahu fik. Waliwo abuuza ekirala? Esem. Alaykum assalam wa rahmatullah.
era gwe gwe bagiwadde gwamanyi gwe gwe bagiwadde gwakola ki gwamanyi okiraba kuba omusajja si mukwano gwo okiraba era teweenyumiriza mu kuba nti neibawo okiraba naye azuukidde olunaku lumu aleese ki aleese emmere kati gwamanyi sheekhe aleese emmere kati fe abasiraamu tuyina mamnuaati tuyina qaimati lmamnuaati tuyina lisiti y'ebintu byetutakola ki byetutalya kati omuntu nga si mukwano gwo nga tamanyi lisiti eyo biriko ayinza okuliisa kyotakola ki kyotalya aleka twafuuka mawanga maki twafuuka mawanga magatte okiraba oluganda kati ezambiya olw'omukwano gwange atera okuyita ezambiya eyo akolayo obusuubuzi bo tebakimanyi nti waliwo enjawulo wakati w'ennyama y'embizi n'ey'ente n'ey'embuzi temwewunya bo tebakikola ki tebakimanyi nti ennyama eno yanjawulo waliwo abali eno ngeno tebakola ki ekyo tebakimanyi era bw'otuuka ku bukya y'embizi yeyaki yeyennyama y'ente ejjambi yeetema wano yeetemawa kati kyangu nnyo okuba nga olina neibawo bwatyo ye nga takimanyi nti olina kaimatil mamnuat okiraba oluganda takimanyi naye wabanga neibawo mu budde babega nga mukolagana okiraba nga mwewuliza okiraba olina akabaga ewuwo n'omuyita abaana be ne balyawa naye n'amanya nti nedda kano akabaga nange kenkoze kali halaali tekaliiko byakunywa musiraamu byatakola ki oba baana be babirabe okiraba laga nti kati kano akabaga kenkoze kaffenna n'abaana bagikamali bakole ki bajje n'amanya nti ekyo n'akiwa ekitiibwa naawe abaana b'ekitiibwa ne famire yo n'abayita ne mulira ki kati bw'abanga ddala kituufu mukwano gwo ateekeddwa okuba nga alina kaimatil mamnuat fe mu busiraamu tulina bye tutalya kiraba situlya nnyama ya mbizi situgirya na byonna ebivudde mu nnyama yaki products zonna ezikolebwamu tetukola ki tetuzikozesa okiraba oluganda tetulya kintu kifudde kyokka oba nte ayinza okuba nga abadde mwami si musiraamu okiraba ayina ente agisanze efudde kuki ku faamu n'agamba nti mubaage kasita ne krisimansi ekoze eki etuuse eyo fe tugiyita nkaafu tetukola ki kati mukwano gwo yakuwa emmere ateekeddwa okuba nga ebyo byonna akola ki abimanyi kyangu nnyo okubanga neibawo mu China nga bali embwa musiraamu talya mbwa kati neibawo yateekeddwa okuba nga akimanyi nti ono mukano nga embwa tebakola ki tebagirya ayinza okuddiza akalenge k'embwa siraamu ayinza okuddiza akalenge kaki kembwa naga mutwalizeko aja aliyeko ye nga akikoze mu mutima mulungi naye nga takimanyi nti gwe tokola ki kati emmere neegabwa ng'egabiddwa omulundi gumu ku Christmas kwe kutya kutukola ki kyoluusi agikuwadde tamanyi nti olina byotakola ki olina byotalya bakoze juyisi ejjaaga ekyusa omwenge ate yekyusa naki kati webagireyo bakyusako batekako mweno batekako mweno kati siraamu ne bakusanganga okyuse nga si yeggwe naye nga kikukyusiza kyakunywa okinywedde waani neiba yakikuwadde kati eyo embeera baddu ba Allah naye kyalibadde ekituufu mu kyo nti neibawo muwuliziganya oyo akuwa ekyokulya ku Krisimansi nga muwuliziganya ebiseera byonna so si ku lunaku olwoki lunaku olwo lwokka kigambo ekibadde wa Allah kikulu then tulina olunaku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatulaga mu hadithi ya Abi Huraira nti abaana Adamu bavuma omwaka ne beerabira nti Allah yeki Allah ye mwaka kati gatta olunaku lwa Christmas lugatteko n'olusooka omuki sooka omwaka nalwo olunaku siri waffe naye togatta bino obusiraamu bukkiriza okubala ennaku ekyo bukola ki obusiraamu butukkiriza era butukubiriza
era Allah yagamba muzimu kwa ayati ezinyonnyola ekyo mu surati Bani Israil oba surati Al Isra yagamba nti Allah yatuteerawo ekiro n'emisana tuyige okubala okira litaalamu adada sinina wal hisab tuyige okukola ki okubala kati okuteekateeka ebintu ng'osinzira ku kubala kw'entambula y'omwaka ekyo si kiki si kibi kategerekesa baddu ba Allah oyinza okuba ng'olina kampuni nga gwe n'abantu bo buli Desemba mutuula ne mubala bye mufunye ne mubala bye mufiiriddwa ne muteekateeka we forward okiraba we watambudde owimulongoose nga mukikola buli Desemba nga ggwako ng'enkomerero y'omwaka ku kalendeeri ekyo tekirina buki tekirina buzibu kuba nti mubala bwe mutyo okiraba oluganda era tekirina buzibu sheekhu okubanga wazaalibwa Desemba n'ojjukiranga nti mpezezza emyaka kati 40 tekirina buki tekirina buzibu kubanga eyo ensonga lwaki Allah yatuteerawo ki ebiro bino ennaku zino tuzibale omanye nti kati ono omwana wange awezezza omwaka ono awezezza emyaka 5 ono awezezza emyaka 2 tannawasa okiraba kati ekyo kirala naye okujja okwekulisa eryaka n'okuvuma ebiseera nti kibadde kyaka kibi oba gubadde mwaka mubi bannenge mugukulike ekyo kinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah ye mwaka lwaki ye mwaka yakyusakyusa ekiro naki ekiro n'emisana buli lwe bikyuka embeera neekola ki nebiwera nebikola ewiiki nebikola omwezi nebikola omuki nebikola omwaka kizibu gw'okulowooza nti ojja kubeerawo ng'ennaku zonna nnungi ng'oli mwana Adamu kkiriza oba gaano ojja kubaako ennungi naki tezijja lwa mwaka nti Allah yakuteekerateekera nti 222 akuyise ki 222 eyo kalenda yaffe okiraba eri ewa Allah ebyo biki ebya Allah birala kale baddu ba Allah ebikujjuko ebimalako omwaka nabyo si biki nabyo si byaffe wabula buli muntu bw'abanga asazeewo kubala kwekyekinga wekyekinge muddu wa Allah ng'okyekinga alakayo nkolaganayo n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala efire kirimu buzibu obadde teweeyisa bulungi mu mwaka guno ogaye nti kati kantandike ne January ono nongoose tekirina buki tekirina buzibu naye ekitali ekyo baddu ba Allah ebikujjuko ebyo nabyo tetulina kubyetabamu mu mbeera zonna barakallahu fikum seko bado ina kyogamba kyakakolere mu kikomera ekyo kimanyi gwakibuuzizza kubanga obusiraamu tebuyinza kutuyita eri mukolo obwo gwogambye oguliko tuziki wangi okiraba obusiraamu tebuyinza kututwala ku mukolo gufaananako bwe gutyo bafidde ekitungi kuzo nti abazikola bamanyire ddala nti gye bakola si ddiini ekyo nno kikulu nnyo omuntu okkeera enkya n'abaako byakola n'amanya bino mbikoze nga ki nga nze naye gyenkola siki si ddiini kati Sheikh Abdallah bo obuzibu bwe balina ye muntu okukola ekyo ng'alaba nti alina kyayongera ku ki ku ddiini ye
obuzibu bwe buli ku birthday obugufuulanga mukolo mubi obumu obuzibu obugufuulanga mukolo mubi kyosanga omuddu wa Allah nga teyasalira mwana wa akiika wallahi nga teyasalira mwana we ate nga akiika ye ya layisi kuba yo gisala omulundi gumu naye nosanga omusiraamu ne bamunyigiriza n'asirika emyaka gyonna mwana omuwala n'atuka okuweza emyaka 15 nga buli mwaka emitwalo 15 agifulumya bakola akabaga kaki byonna mu maka gaffe mwebiri abakyala babikola n'atakujjukiza akiika n'akujjukiza ki birthday kintu ekyo bakikola naye baddu ba Allah si kituufu ate obuzibu obulala nti bakinyiigiramu bakinyiigiramu bwozimuma nga anyiiga okiraba akalungi akakirimu akayinza nti bakimanyi nti si mukolo gwa ddiini bakimanyi nti ekyo kyabwe kyobula bagunjizaawo n'ebirala ebya baby shower n'ebirala ebifanaganako bwe bityo kati waliwo omuwalimu yankubidde ennaku ezo mukwano gwange nanga nti omwana wange yansabye siringi mutwalo bagumusabye ku ssomero Sheikh Hamza nti omutwalo ogwo gwa kiro mmo nambuuza nti kiro mmo kyeki kiraba seeka mumwasomerako mu bisulo kiro mmo kitegeeza ki kiro mmo kitegeeza ki naye ng'omusiraamu ku myaka gy'alinaana tamanyi kye bayita ki kiro mmo takimanyi abula guli awo nagwo mukolo bagugunjizaawo bakuŋŋaanya ssente baguyimirizeewo bakuŋŋaanya ssente bajeemere Allah subhanahu wa ta'ala ate nga ssomero lya busiraamu Sheikh baana bebikiridde baana bakwata Qur'ani naye asabye mutwalo gwa kiromu oba oli awo n'omuzadde gwe basaba omutwalo gwa kiromu tannamalayo fees kubajjukira bwe tugenda ku masomero gammwe eyo Seka Hamza wabeerawo abasomesa ne bametroni abatuteegera eno ku geeti okiraba kati ogenda okutuuka ku ofiisi ng'oweddemu gwolooza bino byosasudde eno naye biri ku ki biri ku ssomero biri ku bya fiizi okiraba bakuteegera eno ku geeti kakati waliyo ebifaananyi kakati tugenda egiidi emitwalo 7 okiraba n'osasula ogenda okutuuka ku ofiisi okubalira ebyomu ofiisi nga sente okoze eki nga sente ozimazeemu kakati abasiraamu bagunjizaawo kirommo sheekhe tamanyi kirommo kyeki kitegedde oluganda kati kale bakimanyi kyebakola siki kyebakola siddi naye kati kwegattako ebikolwa ebijeemera Allah subhanahu wa ta'ala mwana wange namukuwa ku ssomero sheekhe mwana wange ali myaka mizibu okiraba mwana muwala myaka 12 n'omutera w'ekidongo okiraba akuba ekidongo nze kyesikuba wange nyumba etali mu luyimba gwe n'omutera w'ekidongo nti kirommo nga namuleeta kusoma busiraamu oba onkoze bubi muddu wa Allah n'omusaba ne ssente ensasule kati baddu Allah embeera eyo ezze naye tubeere beegendereza bw'obanga osobodde naddala basajja abakambwe mu maka gaabwe sheekhe ng'osobodde okwolesa ku bukambwe emikolo ng'egyo ne gitabeera mu maka go kyokoze kiba kirungi abaana bwe kiba nga balemeddeku bajjukize nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yayogera ku lunaku lwe yazaalibwa yasiiba buki yasiiba busiibi naye omukolo oguliko okusala ebintu ebifaanana eby'abayudaaya n'abakristaayo ebyo simanya keeki simanya kuleeta kati babayiyiriza ennyimba sheekh omwana ayimba ennyimba ku myaka 2 n'ayimba oluyimba nga gwe toluwulirangako kati baddu Allah ekyo kikemo kinene era nze ndowooza nga situnnaba kweyuza makanzu ku mawulidi ya nabbi tusooke tweyuliza amakanzu ku ebyo tubigobe mu famire zaffe abantu baffe babireke kuba tebina gye bitukola ki gye bitutwala mbeera ya koppa situmanye nkya abaana banakoppa ki saawa zino kati bw'oyita mu Kampala essaawa eno kyangu nnyo okusanga famire taata ne maama n'abaana baabwe babiri omuwala n'omulenzi nga taata ayambadde jjiini ne maama ayambadde jjiini ez'empale ono ayambadde t-shirt emutippye n'omusajja n'omukyala ayambadde t-shirt ekoze eki t-shirt emutippye ono ayambadde engatto canvas ez'omwami zifaanaganira ddala ezaki wallahi nga bonna bawumudde amatu taata awumudde maama awumudde amatu n'abaana bakoze eki bonna bawumudde amatu naye nga obola abalenzi nabaki n'abawala ebyo byonna bina bakoppa bikoppe
aha shekhu udecha ingane enviri nsibe omwami asibye enviri ne mutabani wa asibye enviri mama asibye enviri ne muwala wa asibye enviri muwala wa yambadde jini n'omukyala yambadde jini ya mpale t-shirt ye mutippe none emugoze eki nene kuga batambula toyina kwawula nti ono muwala ono muki kati embeera ebintu byokoppa koppa ebyo gye bitutwala tiwaba walungi naye nga kibadde mu kino baddu ba Allah kweyisa bulungi mu nnaku zino adhkaari okwesabira kikulu nnyo accident ziyitiridde ku nguudo bantu bano bw'oba badde olina gy'olaga ng'olaba olugendo si lw'amaanyi nnyo osobola okululeka ogaba baddu bano kambaleke batambule mu nnaku ki mu nnaku zino ne balikuba wajjaamu ng'olinde ziggwemu naawe olyoka okola ebiki olyoka okola ebirala naye tugenze ne tweyiwa ku nguudo ffenna lumu kibuga ne kikwata jjaamu abantu ne beetomera kakati genda buuza ku muntu yenna sekuritale mu abavuga emmotoka ku kkubo kati ffenna tujjudde ebinuubulo buli woyita bakunuubula bakukwabula kiraba wa boda boda beetomera tugenda kuva mu nnaku zino baddu ba Allah nga tulina ebisago ku mitima ne ku mibiri kati obwanga olugendo olwobadde oyagala okukwata Mbalala Kaseese Poto Jinja ng'obadde osobola okulwesonyiwa mu nnaku zino nga gw'omusiraamu n'olwesonyiwa lwesonyiwa olulekere bannyini lwo bwe zinaggwamu olyoka okole ki olyoka ogende gy'obadde olina okukola ki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik salamu llahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh